njagala okwebaza Katonda kubanga wa kisa era atwagala. Mwebaza nnyo kubanga tatulekeredde. Ndi musanyufu okuba nti okyatambula nange nga tuyiga ebigambo bino ebikulu ate ebyekitiibwa. Nina obukakafu nti buli tunayongera okuzimba amaka amasanyufu era agalina emirembe tunaawangula. Omusumba Ssebaggala Ivan Samuel ge mannya. Nze muteesiteesi ate era akutuusako puroguramu eno gy'olaba buli ku makya essaawa 4 ate neddibwamu akawungeezi ku ssaawa 2. Njagala okwebaza abatugoberera nga muyita ku YouTube channel eya Pastor Ssebaggala Ivan Samuel. Weebale kubanga ebigambo ebyo bikulu, naawe osobola okugendayo ku YouTube channel eyo n'olaba ebigambo bino n'oyongera okuzimbibwa n'okunywezebwa. Ate ekiseera kye kimu osobola otugoberera live ku YouTube channel ya Hope Channel Uganda. Gendayo subscribing olabe videos eziriyo mpitirivu ez'ebintu bingi bw'otyo n'abeera mu bulamu obunaalaba omukisa era obunaawangula. Nina okukkiriza ti Mukama nga bw'ali ow'ekisa era nga bw'ali omulamu n'atunywezanga n'atuwanguza n'atuwa essuubi ate era n'atuwanirira. Katusabe. Tukwebaza Mukama kubanga otuwadde obulamu. Eddoboozi lyo liwuliddwa era litegeerekese. Tusaba lyongera okuluŋŋamya n'okuwanirira obulamu bwaffe. Era otuyigirize ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Ekimu ku kyenjagala okutegeeza nti amaka bwe gatazimbibwa eggwanga lifa. Amaka bwe gatazimbibwa ekkanisa efa. A home is the smallest unit of a society, of any society. Olw'ensonga eyo awo tutadde essira. Tulowooza nti ebigambo bye tuzze tuyigirize ebingi biyambye ggwe ate nange ayogera naawe kubanga bwe mba njogera ebigambo bino sibyogera eri mmwe mwekka, mbyogera n'eri nze kubanga nange nina amaka era nga geetaaga okukolebwamu omulimu nga n'amaka amalala gonna. Manyi nti tuyize, manyi nti twongedde okuganyulwa, manyi nti buli omu ku ffe ategedde ebimuko byateekwa okutunulako n'okukola okulaba nti amaka gaffe ffenna gabeera masanyufu era gabeeramu emirembe. Nkyayogera ku buvunaanyizibwa bw'omukyala mu maka era nga tuli ku kitundu ekigamba nti omukyala ng'omuzimbi w'amaka. Twayogedde ebigambo bingi olunaku oluwajjo era ne leero njagadde twongereze ku ebyo. Byo twayogedde ebigambo ebiri mu ngero 14 olusooka nti buli mukazi ow'amagezi azimba ennyumba ye naye omusirusiru ajabya n'emikono gye. Ne tugamba nti olunyiriri olutuwadde ekifaananyi nti buli mukazi yenna ali eyo kasitula obuvunaanyizibwa obw'okuzimba ennyumba ye. Tomenya bumenya, tosaanyaawo, totta makaago na kugatuga nga tegannaba kutuuka kuvaawo. Waliwo omukyalo omu, omwami bwe yeegaana omwana, akaana bambi nga kato, n'akateekako piro ne kafa. Naye osanga kali kakuba kalamu. Empadde ekyokulabirako ekyo, waliwo abantu abaddira amaka gaabwe ne bagateekako piro ku nnyindo ne baganyiga. Amaka ne galaajana gagezeeko okussa omukka naye nga tebagaganya kuba malamu newankubadde nga gandisobodde okuba amalamu. Your marriage and home is battling for a way out. Musajja gwe amaka ago gandisobodde okuba amalamu. When you look at it, there was a possibility of that home being happy. Wabaddewo omukisa gw'amaka ago okuba n'essanyu. Wabaddewo omukisa gw'amaka ago okuba n'emirembe. Wabaddewo omukisa gw'amaka ago okubeera ensibuko y'okusanyusagana. Omukisa ogwo gubaddewo. That opportunity was there.
ogamye bummi mukisa kyeŋŋamba. Amaka togatuuzaako piro ne galwana okussa naye nga togaganya. N'olwokuba ntwogera ku bakyala, katusinge kutunuulira awo. Waliyo abakyala abatuza amaka gaabwe bo bennyini ne batagaganya kubamalamu newankubadde nga gandisobodde, kubanga abamu tebagalabamu mugaso. Abamu boogera nti tebalaba gye gabatwala, abalala bagamba tegaliimu future, abalala bagamba tikubanga mafu ddala. Ekimu ku kyenjagala okutegeeza n'okujjukiza nti amaka ago si mafu, gayina n'ebiseera eby'omu maaso. Yali nteekateeka ya Katonda okubeera ng'ogafuna, kubanga waliwo abageegomba agabatawaanya naye nga nago tebagalaba. Waliyo abantu abeegomba obwegombi waakiri kale afumbirwe binaamutawaanyiza eyo. Bino kino sirimba, njogera mazima. Tulina abantu bangi, abaana abawala abeegomba okufuna amaka, kale byonna ebirijja naye kanga yingiremu. Naye gwe oba oyina omukisa ng'olina yakutawaanyaamu, weebaze Katonda, kubanga waliwo abaagala abatawaanya nga tebamulaba. Manyi si Saara ya muntu yenna kufumbirwa musajja ali problematic, naye ate n'okuba naye ng'ali problematic oluusi kiba na beta than oluusi abangi abayaayaana waakiri okufunayo omu nga tebamulaba. Kikyengezaako okugamba mu kino nti okyasobola okubaako n'ekyozimba mu muntu oyo atalina makulu. Okyasobola okubaako n'ekyozimba mu muntu oyo alabika nga talina mugaso. Okyasobola okubaako n'ekyozimba mu muntu oyo alabika nga talina biseera bya mu maaso. Nkiddamu, okyayinza okubaako n'ekyozimba. Katonda atuwadde amaka tugazimbe. Gwe tulaba nti omukazi omugezi yandizimbye maka si kugamenya, yandigazimbye mbino wammanga, agazimbe mu nkolagana n'empisa, social life. Ekirala agazimbe mu byenfuna, economic life, home economic life. Ekyokusatu agazimbye mu by'omwoyo, spiritual. Ate agazimbe ne mu by'obulamu ne mu mbeera zaago. Ezo engeri ez'enjawulo omukazi z'alina okuzimbamu amaka. Era olwaleero njagadde nteeke amaaso gange ku kigambo ekiyitibwa enkolagana. Naye enkolagana eno getandika wakati we na mwami. Mu kitabo kya Ngero essuula eya 31 bw'osoma olunyiriri olusooka, olusoma olunyiriri olw'ekkumi, ndoza katugende ku olwo butereevu olw'obutamala biseera, 10, 11 ne 12. Agamba nti omukazi omwegendereza ani ayinza okumulaba? Kubanga omuwendo gwe gusinga wala amayinja amatwakaavu. Mutima gwa bba gumwesiga, so taabulwenga magoba. Amukola bulungi so si bubi ennaku zonna ez'obulamu bwe. Okuzimba okusooka, omukazi yenna kwateeka okuzimba mu maka awamu n'obufumbo, ate nga kukulu nnyo. Okwo kwe kuzimba enkolagana wakati we ne bba, ng'erimu ebintu bino bisatu. Ng'erimu okubeera ow'omuwendo gy'ali, ng'erimu okubeera ow'omugaso gy'ali, ng'erimu okuzimba obwesigwa. Enkolagana erina okusooka bwe kiba nga amaka ganaazimbibwa mu nkolagana zaago. Nkolagana ya maama n'abaana, abaana ne maama, taata ne maama, taata n'abaana, abaana n'ab'eŋŋanda, b'eŋŋanda n'ab'emikwano, balirwana n'amaka. Zempisa enkolagana, social well-being. Amaka bwe gaba nga ganaazimbagana mu nkolagana n'empisa, awo we wali namuziga, awo wali fuluweero, fulukuramu, we wali entabiro, center.
enkolagana y'omukyala ne bba yeefubutukamu enkolagana endala zonna ennamu. Enkolagana endala zonna tezisobola kuba nnamu okutuusa ng'enkolagana eyo emaze okunywera. Kyava agambye nti ekisooka bbaye bw'amutunuulira atunuulira omukazi ow'omuwendo. Omuwendo gw'omukazi yenna tegusangibwa ku ngulu. Nedda. Kambasomero wano olunyiriri olugenda okwewuunyisa ate nga lukulu nnyo okulowoozaako. Sigenda dusanga nno mu kitabo kya Peetero. Olowooza terugenda kuba lukulu? Waliwo ebigambo bye njagala nkusomere wano mu kitabo kya Peetero ekisooka. Bw'osoma essuula ey'okusatu waliwo ebigambo bye saagala mubuuse maaso olusooka paka ku lwokuna. Bwe muti abakazi mugonderenga babbammwe bennyini. Bwe wabangawo abatakkiriza kigambo balyoke bafunibwe nga watali kigambo olw'empisa z'abakazi baabwe, bwe balaba empisa zammwe ennongoofu ez'okutya. Tuli ku social life. Omukazi muzimbi wa nkolagana. Kansooke mpumuzeeko wansi nyirenda atujja kuzoogerako nazo budde bwe bunaatuganya. Nti abakyala olw'empisa zaabwe ennungi abali ebweru we banaaziraba bajja kufunibwanga, bajja kuleeta obuyungiro wakati waabwe, bajja kuleeta obuyungiro wakati waabwe n'amaka gaabwe. Twetaaga nnyo okuzimba enkolagana y'amaka n'abantu abalala, kubanga amaka kintu ekireeta enkolagana eza buli muntu ssekinnoomu. Nga enkolagana zino tuzizimba n'ab'eŋŋanda, ne tuzizimba n'ab'emikwano, ne tuzizimba ne balirwana, ne tuzizimba ne muffe ffennyini. Omukyala mbu Bayibuli egambye empisa ze n'obulamu bwe ne kyakola kiyamba nnyo mu kunyweza enkolagana zino ne zitayiika. Ekyo bayita okuzimba amaka mu nkolagana. Baliyo abakyala abali eyo nga tebakyayina nkolagana na balirwana baabwe, nga tebakyayina nkolagana n'abantu, nga n'abajja eka babagoba, n'abaana ne bakiraba lwatu, titewaliwo njawulo omugenyi oba azze oba tazze. Balaba engeri gy'ayisibwamu, nabo ne bayiga nti omugenyi taliimu muwendo, ne bw'ajja oyinza n'okumuggalira ebweru n'atayingira, ne bw'ajja teweetaaga yeyeenoonyeza w'atuula y'amanyi. Oba avuddewa oba avuddewo, ebyo tebitukwatako. Nga maama waabwe abalaga nti balina kye beetaaga, ng'abalaga nti baatondebwa nga baawuddwa ku nsi ey'ebweru, ng'abalaga nti obulamu bwabwe tebwetaaga bantu balala okuggyako bo bennyini. Newankubadde ng'ensi eyonoonese era ng'eyinza okuba efunye obulabe bungi nga tweraliikira n'abantu abajja mu mayumba gaffe ne mu maka gaffe, naye enkolagana zaffe n'abantu abalala zo tezifanga. Zo zigwanidde okussibwamu ekitiibwa buli lwe tuba tufunidde omukisa. Kaakati kyava agambye nti abakyala empisa yaabwe n'obulamu bwabwe buzimba enkolagana zino n'abantu abali ebweru ne balyoka badduka emisinde bajje babasisinkane, bajje bafuuka emikwano gy'amaka ago, kubanga baaniriziddwa. Y'ensonga lwaki tutadde essira ku maka
ne tugamba nti baako ne boosabira kubanga enkolagana ezo ze zaakola omulimu edda. Buli ensi lwegenda etta enkolagana. Buli ensi lwegenda etta enkolagana. Wakati wo n'omuntu omulala akulinaanye kyongera okufuuka ekizibu okuzimba amaka aganaabeera ag'omugaso mu kitundu mwe tuli. Abantu tebalina kwawukana n'abantu bannaabwe. Amaka tegalina kukutukamu. Omukyalo ozannya ekitundu ki okuzimba kino? Kyetuva tuyigiriza mu maka n'obufumbo nga tugamba nti omukyala kazannya ekitundu ekyo, naye omukyala asinziira eno n'avuma ab'oluuyi luli. Mulinga kino, twala kino, lya bino. Aweereza. Noweeri n'asinziira eri. Kati bw'amaliriza nga n'abaana bali awo nkavumye akakazi ako kamanyiira. Naye olwaleero maze okulaga akakazi ako nti sirisisaka. Kati abaana babeera awo nga bakola observation. Nabagambye omukazi omusirusiru amenya amaka ge n'emikono gye ye. Gwe omukazi ava okukola ekyo omenya amaka go. Abaana n'omwami bakoleddwa bubi. Kijja kuba kizibu nnyo omwami wo okuzimba enkolagana n'abakulinaanye nga bw'otyo bw'ofaanana olinga gwe baasala akanyata tosirika. N'obeera ng'enkuba etonnya nga tejja. Kale abasajja bangi bakaluubiriddwa mu kuzimba enkolagana n'ababalinaanye olw'omukazi. Naye ate abasajja bo tebalina bigambo bingi. Era tekitera nnyo kulabikalabika. Kusanga musajja walagana na muliraanwa. Musajja waawo n'owaawo tebaagalana. Tebitera kusangika nnyo. Era bw'okisanga, it is the rare case. Ne basajja bangi abandagadde okuzimba enkolagana ne balirwana abaabwe. Naye nga mukazi waamulemesezza. Yeyakiridde wansi n'ayogera ate n'ayambuka. N'agenda n'ayogera kw'oli ne babimubuuza. Omusajja agenda okudda ng'omukazi abituuseemu. Ennyinza twasomesa agambye omutima gwa bba gumwesiga, bba bw'amutunuulira amulaba ng'amayinja ag'omuwendo, amayinja amalungi. Bba bw'amutunuulira amulaba ng'ekyobugagga. Omukazi muzimbi wa nkolagana. Abamusi enkolagana ez'amaka n'ab'eŋŋanda, omusajja n'abaana n'obakutulirako ddala abeewaabwe. Gwe n'otandika okulowooza tolw'okuba omusajja yakuwasa, kaakati bwe yakuwasa n'ajja na mu kika ky'ewammwe, kituufu baamuzaala. Kale njogera ku buwangwa obweno obwa Buganda nti omuto gy'amanyi munnange enkuba gy'etonnya. Kituufu baamuzaala mu maka ago n'afuuka omwana waawo. Naye njagala nkujjukiza ekintu kiri kimu. Omusajja yeddira nkima, waliyo ab'enkima. Teyakulira wuwo. Alina abantu be yakula nabo. Alina abantu abazaayita nabo mu byafaayo. Alina abantu b'akola nabo. Alina social capital. Gy'azimbye okumala ekiseera. Oluusi musajja musumba nga nze. Alina abakristaayo. Bazimbye. Kati omukyala buvunaanyizibwa bwe okuzimba amaka ng'azimba enkolagana zino. Okulaba nti omwami wo asigaza enkolagana n'emikwano gye egy'omugaso. Okulaba nti omwami wo asigaza enkolagana ne mulirwana wammwe. Okulaba nti omwami wo asigaza enkolagana n'abantu b'akoleramu. Okulaba nti omwami we asigaza enkolagana n'abantu beewaabwe. Ogwo mulimu gwo ng'omukazi kye bayita okuzimba amaka. Naye abakazi abamu mufuuse ebintu ebitategeerekeka. Mufuuse ebintu ebitagasa. Mufuuse ebintu ebitakyayinza kuyamba.
abasajja tebakyalina nkolagana nabeewaabwe. Musajja ayogerako ne sisita we oba ne muganda we oba ne nnyina nemba ne zikwekapa. Kuwulira buwulizi tewaba nanga agenzeko mu kyalo n'azimbira nnyina ennyumba oba oba n'amugulirayo kano oba n'amutwala mu ddwaliro oba n'ayambako muganda we oba n'akola ekyo kyokka maaso ne gakumyuka n'obuswiri ne buvaayo. Nyweza enkolagana zino nze nno mbadde ndowooza nti buli omwami olwabeera n'enkolagana ennungi n'ab'ekika kye naawe omukyala kyongera okujjayo n'obeera mukazi w'amagezi era mulungi eri abantu abo toyina kyofunamu okubeera ng'ekika ky'omusajja tekikwagala. You benefit nothing. Manyi nti si kyangu abantu bedda baayinanga n'enjogera kyokusanga nnyazaalawo osanga amalaalo ekikulaga nti how stiff the danger was. To your nemesis, your greatest nemesis in marriage is your mother-in-law. Kichengezaako okugamba zimba enkolagana y'abantu bonna abantu ababeetolodde. Dwana bwezizingirire okulaba nti waliwo enkolagana y'ennyumba yo n'amayumba agakwetolodde. Tosiga bukyayi, tosiga nge, tosiga ntalo, tosiga kulwanagana, tosiga kusika mugwa. Lwana bwezizingirire okulaba nti ennyumba yo ezimba enkolagana n'abantu abalala, omwami wo azimba enkolagana n'abamulinaanye ne ku mulimu ng'enkolagana namu. Buli omusajja olwana aba n'enkolagana ennungi n'abantu abo bonna jjojja okukoma okufunamu naawe n'ennyumba yo. Tokutula nkolagana na mikono gyo n'ovuma omulirwano oweno omusajja agenda okudda nga wamuvumye n'omwogoloza n'omuleka vumye addangamu n'amanyira addangamu nannesimba mu maaso ajja kulaba ebbwa lyakamwa. Katonda wange endowooza tebikunyumidde bulungi. Tolabise bulungi ng'ovuma abantu. Tekiwoomye. Omwami omukoze bubi oluusi tasobola na kukugamba kubanga tosalikako musalo olina kawanga. Talina na bwakugamba nti owaayo omumwa. No. Zimba amakaago mu nkolagana n'abantu abalala. Lona alaba omukisa. Lona abeera omukazi ow'omuwendo. Lona azimba amaka amawanguzi. Katusabe. Mukama tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde. Tukwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Webala obugabirizi erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe. Kisaa kyo n'okwagalamu n'emirembe kakitubeere n'olunaku olwaleero. Omukisa ogutambule naffe leero ne bulijjo n'okutuusa emirembe gyonna. Otuwa amaka amalungi era amasanyufu ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Mukama akuwa omukisa.